Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kyamalungi twalamusako mwenna abali ku mukutu ogwa There is Still Hope, abali ku Tush TV n'emikutu emirala. Omwezi 27 omwezi gwa Desemba 2025 kama tukwebaza olw'amakya amalungi atwaniza omwoyo omutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale ensonga eziri kulumya gavumenti omutwe y'engombo ya Kanoonye, Kalonde, Kakuume, Kabanje kiyumiza nnyo gavumenti omutwe era n'ebitongole ebyenjawulo. Tulaba Electoral Commission, amagye bagamba womala okulonda dda waka togeza n'osigalaawo era akulira abakyoka ebyokulonda yagala bajja bakwata. Kakati buli omu ali kuwa entaputa ye okusinziira ku kutegeera kw'ensonga. Bannamateeka bagamba kiri unconstitutional. Kalaza omusumba Joseph Serwadda ow'Endeeba gye bayita Victory Church Endeeba yavuddeyo n'agamba ye luno mulundi guno bulijjo mbu wabadde alonda atambula n'agenda omala okuba akalolo n'agenda naye agambye ku luno mbu kyali muwaliriza naye n'akuuma akalulu ajagenda ne Kamwasa Juteke atuule wali mita 2 anti-constitution egamba mita 2 alabe akalulu nga katambula mu bayinza okukakwatamu. Abantu bano bagamba musajja wa Mukama mbu atandise okudda eri Katonda. Abaana balina comments naye comments agamba huyo atandise okudda eri Katonda kati abaana ba Nuupu. Kakati kankuwe omusumba Joseph Serwadda ng'ayogera ku nsonga ya Kakuume, Kabanje, Kalonde, Kanoonye. Yagambye naye yandiwalirizibwa atuule ku bbali ku polling station alabe biki ebigenda okuba nga bikola ki bigenda mu maaso paka ku Kabala wali bino byogamba mbu muddeyo ewaka naye yabigaanye. Sooka omwewulireko alisobola okuba nga tweyongerayo. Twawuliddewo abagamba nti bw'omala okukuba akalulu vaawo gendaka. Naye olunaku olw'okuwummula olw'obwerende mu ggwanga ng'olw'okukuba akalulu luba lwakuwummula tebaayo ofiisi nzigule. Era bwe zibaayo tukisabye gavumenti kati olwo olunaku baggalewo ofiisi abantu bagende gye bazaalibwa oba gye babeera oba gye bakolera bakube obuki obululu balonde bonna abantu baweebwe chance okulonda. Naye nze akalulu kange njagala kutuulako bbali nga wali mita nga 2. Nze mbadde sikuumangako kalulu, mbadde neemagaza ne mmala okukakuba ne nzija wano ne ndaga ekigalo nga basiimye bataddeko ekikalaamu laba ink laba bwino. Naye ku olwo nyiza okutwala akatebe ka Mwasa Jute ne nzira mu kimwanyi. Mujja kubba ka mulala akange nkulabe ng'okasowolamu. Kale ndowooza Dr. Joseph Serwadda okoze ki omuwulidde bulungi nnyo ddala ng'agamba bannaaye mbu naye ayinza okukemebwa akalulu n'akola ki akalulu n'akakuuma. Kuba engombe tesanyusiza nnyo gavumenti kuba gavumenti yeeraliikirira nti okabanje nga niyo ogenda kabanje otya ng'okozesa ki. Era twalabako omukulembeze w'eggwanga ebayo n'agamba nti teba muntu akemebwa kubanga omupoliisi omu akwata emmundu erimu amasasi 120. Yali addamu ebigambo bya Bobi Wine byagamba nti tuli milioni nga 25 kwambuka poliisi n'amagye bali mitwalo 20 bufene tuba tuvuddeyo tebasobola. Omukulembeze n'agamba temukemebwa kubanga buli mupoliisi ayina emmundu oba omujaasi erimu amasasi
mu 120 so munetantala ndowooza muyinza okunogoka obunogosi bayinza obanosola bunosozi ng'emiyembe okuva ku muti. So ennaku zo zisemberedde ez'okulonda n'otwogera tubula ennaku ziringa 19 ate bannayuganda bakkira obubokisi naye buli omu ayogeranga ebintu abiraba. Naddala abasumba badde bavaayo ne babalumiriza okuba nga beefudde bannampuli bazzibi balinga abatalaba bigenda mu maaso mubekkiriranya naye omusumba Joseph Sserwadda avuddeyo n'akola ki n'ayogera. Manyi akoze nnyo amawulire especially mu campaign eno. Naddala we yavaayo n'agamba agenda okwaniriza ba politicians bonna buli omu awe side ye ku nsonga ezikwatagana n'ebisiyaga. Abantu bavaayo ne bamwambalira bamukuba bubi nnyo ate kati avuddeyo agambye naye mu bagenda okukakuuma mwali agenda kuba nga akuuma akalulu ke buli gyavaayo bubi nga takuumye amala okulonda n'atambula n'agenda naye munaye ayinza okuwalirizibwa n'akuuma akalulu ke ne balema okukola ki ne balema okuba nga ate bakabba. Ennaku z'omwezi 15 bannayuganda bagenda kuba nga ate balonda abakulembeze baabwe ku mitendera egy'obwa pulezidenti aye n'emitendera egy'ababaka ababaka ba paliamenti oba ababakiikirira mu paliamenti. So ebbugumu lisinga kubeera wakati wa Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ne Yoweri Kaguta Museveni Jajjani Jajja ate musajja Jajja musajja Jajja musajja. So yembeera egenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala ebyokuba nga ate akalulu kakuumibwa. Abantu bagamba tulina okukakuuma mukabbe nga tubalaba tuti tujja ku makya tetuvaawo tukakuuma. Naye awo ebibuuzo bingi kubanga era ndabyeko bangeera emabega yonna ku biseera bya Besigye bagezezzaako Aaron Besigye agamba okwerangirira n'okerayiza neerayizaako awo naye era kati obuvunaanyizibwa oba final result era tugenda kuba nga tugirinda okuva eri Simon Byabaka byalina okulangirira okutuufu. Mabega kawo balaga nga obululu bwayingira dde eggwanga Uganda bulina we buli kati we buli omanyiwo tomanyiwo. System egenda okuba nga etambuza obululu okuva I think oba ku district oba ku Gombolola okuba nga butuuka ziti Lubowa awali akakiiko k'ebyokulonda bugenda kubeera electronically results ezo. Kakati jjukira internet egenda kuggyibwako yagala toyagala era ezinawerera awo mu 6 awo January botandika okubala internet nti saa yonna egenda kuba nga ekola ki emwamulwako okulonda nga kukoze ki nga kutuuse. So system yonna akakiiko k'ebyokulonda ne gavumenti sibeera bannaye Mukama atuyambe ki atuyambe buyambi. Naye ndowooza ebyo ye Dr. Joseph Sserwadda yagambye agenda kuba nga ate akalulu kaakakuuma by'okukabba Bobi atagaba neno ekyasi yokka gye mulina osobola okuba nga mwenunula kubanga mbu waliyo ekiteeso gye bujjeeyo kye bagenda okuba nga bayisa mu paliamenti okuba nga pulezidenti alondebwa babaka ba paliamenti bokka. Kati mu abantu mujja kuba musigalidde olwonda ba MP kati ekibiina ekinaasinzamu ba MP mu paliamenti kyekijja okuvanga mu ki pulezidenti ng'ensi endala ng'ensi endala we ziri ezimu mulonda babaka ba paliamenti abaka ba paliamenti ne balonda ani ne bakuba akalulu ku pulezidenti nga olaba nti balonda sipiika era kati ekibiina kinaasingangamu abantu abangi. So akalulu kano ke kabadde kakyasinzemu ebbugumu sofa. Tulabye buli bannaddiini nabo bavuddeyo ne babako bye boogera abamu abaali basirise
paka ababa bavuddemu omwasi abantu ababulijjo bitongole ebyenjawulo ababanyizi b'eddembe ly'obuntu mawanga ag'enjawulo nabo gavuddeyo ne gakola ki ne boogera. So saawa busaawa oba saawa mulindwa yokka yerindiridde tulabe Uganda omukulembeze agenda okuba nga ate agifuga emyaka egiddako egyo paka 2031 kyolina okuba ng'okimanya. So ebonda ng'omanyi nti agenda okufuga ajatandika 2026 paka 2031. So olonda ng'okimanyi bulungi nnyo nti ekisanya ky'olonda si kya myezi 3 ojja kukaaba mu myezi 3 gigweko mangu myaka 5 Rwanda giba 7 n'emyaka Uganda mukabya kajanja Rwanda myaka giri 7 ekisanja kyawe nawe yako na wano bagakikola extension bakyongereyo kive ku 5 kidde mu 7 ate Uganda buli kimu kisoboka egirimiti bagijjawo ne bajjawo ki ekisanja eky'emyaka ebisanja 2 president asooka ebisanja 2 kyona kyona ekikola ki nekivaawo. Ndowooza ekizibu kya Uganda be babaka betutwalayo ab'ekibomu abasobola okuba nga baggulwa nga we baagala nizi nga twalina ababaka ab'omuzinzi ngabuzi Uganda tefacinze such problems kubanga kyabadde bisanja ebyo bwe watadda ng'amawanga amalala US, Kenya okitegera nti omuntu ne wabakalakata muba mulinayo essuubi nti kale myaka gye ebisanja bye 2 myaka gye 10 kasita jena ate America bafuga obeena ng'akola ki ng'agenda naye ababaka betwatwala bo bannaayo omululu gw'abasuuka kati balina mulugube gwe balina ebyokolera abantu babivaako bakolera mbuto zaabwe buli kimu kisobokera ddala no mu ggwanga Uganda kitegedde era ddala n'ogamba mbaki tekisoboka tewali kitasoboka olwo bitasoboka mu mawanga amalala naye wano mu Uganda especially ekikwatagana kukwata mu buwaayiro mu constitution wano kyo it is as simple as eating porridge. So naffe tubakubiriza mugende mulonde ennaku z'omwezi 15 oba olina ndagamuntu nga wagenda n'ojja bujja register n'okonfirming nga ogenda olondera keera ku makya maliiri ozo okulonda kujja ssaawa 2 oba okujja kuba kutandise paka ssaawa 11 bakitundu awo ate okubala obulokole ki kujja kuba kutandika kuba kugenda mu maaso. So mugende mulonda abakulembeze bammwe oleme kwekwasa tomanya akaluluko akamu kati kasobola okukyusa okukola statement y'ebyafaayo mu ggwanga ki mu ggwanga lino Uganda. So yoyo Dr. Joseph Serwadda ng'agamba naye ayinza okuwalirizibwa n'abaako ekyo kyakola ekyokuuma akalulu ke nga ye akake agambye mboba akagundu akuuma akake naye bino gavumenti byegamba simanyi omala okulonda ddayo n'agamba olunaku olwo balufule ne public holiday. Of course it's a public holiday olunaku it's a public holiday teri office yaffe si yonna eya gavumenti egenda kukola naawe office yo osobola okukeera n'ogiclose nga n'olona n'oddayo ku office yo n'okola ki n'okola naye ebitongole byonna ebya gavumenti office zonna eza gavumenti nga 15 zigenda kuba nzigale kubanga kulonda zijja kuba nzigale bantu balina okuddayo balonde. It's a public national public holiday kwetolola eggwanga lyonna. So byebyo ebigenda maaso as far as politically political is concerned. Oyo Dr. Joseph Serwadda agambye yakagenda keekuumira ate gavumenti ekyo ekigambo kigiwunyira ziizi teyagalira ddala kiwulirira ddala
eky'abantu okugamba nti bagenda kubanga ate akalulu bakakuuma, simanyi bakabanja, simanyi okukanoonya baali kanoonya naye nako kamiggo okukitegeera. Okulonda nako bagenda londa wadde yamujja baamu vulugu. Kati obuzibu buli mu kakuuma. Gavumenti egamba si buvunaanyizibwa bwo okukuuma akalulu. N'okukabanja si buvunaanyizibwa bwo. Naye ate constitution egamba mita 40 okuva wali polling station, yimirira mita 20 okkirizibwa mu mateeka. Mita 2 ku 100 beera awo. Tunuulira byonna ebigenda ki mu maaso. Oba waliyo apakiramu obululu, naye obululu babupakirira mu kkubo. Bayinza babupakirira mu kkubo. Bagazi mu bokisi biki omuntu ayinza era ogenda lawo bokisi bwe basamba biki. Gwe tomanyi bulugu wa Afirika wakamulaba Afirika nawe ogimanyi. Balina bye bajja osabula era ojja laba internet bajja kijjako n'erinda eddeko ojja kulaba abatiikinga mu mayumba gaabwe ebitongole ebyokwerinda bya biri mu kumutwala butambulira bukyalina ku internet okwo. So nga bamaje mbu batiikinga olina jja n'obululu nga 10 n'asonseka mu bokisi. Kakati ebyo mu Afirika bisoboka. Era muzaana owaabwe omusango mu kkooti ne mutwalawo obujulizi obwo. Mulamuzi n'agamba nze ebyo sibitegedde era sibirabye. Kolonda n'atakusaza namu. Naye mu nsi ezina demokrasiya ow'ekimemete okitegedde obujulizi bumalira ddala omulamuzi okukasazaamu n'okulagira kaseba nga si AI. Manyi AI naye yaleeta obuzibu. Kaseba kakasa nga si AI omulamuzi. Gamba Buganda akalulu kabaddemu ki vulugu kuddemu zikole ki zaabike. Nakirako wano mu Kenya Odinga ono omugenzi ono president aliko akakiiko court high court we yagamba kulonda kuddemu wakati w'abantu aba Raila Odinga nonani Ruto. Ne Odinga namana akola ki ye n'abigaana okulonda era Ruto n'akola ki n'akuwangula. So ano mu Uganda wange oyinza obutakirabako paka woonova mu bulamu bw'ensi eno. Kizibu nnyo kooti okubanga esazaamu okulonda naddala ku mutendera gwa pulezidenti. Yaba nti 2023 Nuupu yagala tegenda waaba. Bagamba ne bwe tunaawaaba tewali kye tugenda funayo. Era abantu balala be bakola ki be batwala omusango ogwo. Era kooti negamba omusango erabyemu ebirumira bingi. Gavumenti etereze mateeka g'ebyokulonda naye tewali kyakolebwa. Era tugenda kuddamu okulonda nga tewali wadde kakyukakyuka akatini kati akakoleddwa. So okusalawo kwa kooti gavumenti neekuyisaamu olugaayo. Yeyo Afrika yaffe. Kale ndowooza sigenda kubanga ate nsukkako awo. Abadde Dr. Joseph Sserwadda ng'akuwa engeri gy'alabamu ebintu bye. Agambye ye akalulu ke agenda kubanga ate wamala okuba atuulako ebbali eri mita nga 2 yeetegereza embeera nga we n'atambula. Kale kanneetoolemuko katono nnyo tugenda kubanga ate tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Mukama nkwebaza olabulisa ekinomu abadde alaba era eggwanga lyaffe lino tulinnyika mu ndagaano y'omusaayi gwo Kristo Yesu. Amina. Gamba Yesu waleero nkuwa obulamu bwange era omulokozi era pulezidenti waabwo. Uganda ng'enoonya pulezidenti omujja nze gwe fuukira ddala pulezidenti ataliiko kkomo omulamu bwange. Saasire ali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gwo Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Neetoolemuko katono sobola okuba nga nkomawo. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.